She is contesting in 10 parishes. Already she has 6. You also know that I'm the Lord Council of that area. My card is here. All my votes will go to her. And that is a win. Obululu bwange bonna nja kubumuwa 13. Era nkakasa omukyala ayingidde mu parliament. Obujulizi buli wano. Nze Lord Councilor, nze chairman wa NRM sub county, kakati nupu waffe teriiyo. Yes, MP wa nupu neyo yawedde agenzi kubanga teyakoze bulungi. Ekitebe kyaffe MPs tujja kukitwala. Naye tusaba president kintu kimu, bwe tuwangula mukyalo ono amwe ekifo kya minisita wa Kampala tukyetaaga. Kyenjagala kati kiddako. Misa agende walala mu head. Naye Kampala ono yasobola ebizibu bya Kampala. Nga magezi gaffe mumanyi bulungi ndi chairman LC1 we Uganda yonna. Tujja kumuwa amagezi ajja kutambuza bulungi Kampala. Ebisinga ebizibu by'abavubuka. Unemployment. Banna Ssaabagabo bagenda bufuna batya omugga gwe bayita Mayanja omuba muguwulira gusibuka Makindye Ssaabagabo omugga ogwo gwa byafaayo era batugamba mu byafaayo nti gwazaalibwa buki buzaalibwa kati oba otaddeyo Ssekiziva ategera ebyobulambuzi omugga ogwo gusibuka tuyinza okuteekawo ekintu ekyobulambuzi abantu bajja ne bagulambula mu Makindye Ssaabagabo tulinamu n'embuga zo Bwakabaka mu Bunnamwayangobe era embuga ezo ne Saalyaira bazizimbako kangambe fence kati sayiro obwo bwadde Ssekiziva obwa MOP n'akulaakulanya embuga ya Ssaabasajja eri mu Makindye Ssaabagabo for the MPship in my constituency because for some time the service delivered from the former MPs many people expressed that they didn't meet the expectation, and with my experience in my former positions as a civil servant, people called upon me to come and represent them. And I heeded their call. Wow. And the call is to spark service delivery within at 12. We are preparing for nomination on Sunday and Monday, preparation. On Tuesday, nomination of all aspirants for MPs and LOC5 will start. And that process will take us from 17th to 30th June. It is actually fast. We are dealing with the SEC. And on SEC starts expressing interest as campaigns of MPs take place. Campaigns for LOC5 take place. Very many people have joined the party, NRM. That also is very positive. I am happy to be nominated to stand in Amuria County as a Member of Parliament 2026-2031. There are so many things that NRM and I have also the highest number in Uganda. Wanga buli sub county yange yona erina health center 3 ate tulina health center 4 already in the constituency of Katona. On behalf of the commission, ate kati amasomero gonna tulina kifo kyonna kirina amasomero agasekendwe n'aga primary okujja ko kati tulina n'amasomero gafanga badde gafuye as a Member of Parliament and 20 years as a cabinet minister. So really, where the nominations of these candidates, I would want to kind of also take on lead, behalf but of the commission, I my duly population nominate still has confidence in me. Ms. They feel Dada about staying Aisha there for to another 5 years. contest for That's why. Kumuwa bulungi n'ebintu byabwe ate n'okulaba nti omuntu waba ayita wabanga alina waayita nga talina kyatidde ekyo kyo kirungi sekyo tetubadde tujagala ate yampisa kutulaga wooyita kiki kyolina okukola obutabeera n'ezibomo n'ebiki kubanga waliwo the walk through machines waliwo the checking the body checking machines and so forth. So the security, I want to thank Dr. Tang and the team and even the security of byazenga following
era kati tulina mu budget abantu bulijjo balowooza mbu abalimba kati ne budget naye alimbye so mwakirabye nga oluguudo lwabadde asuubiza abantu kati kituukiridde seraba abeesingira beebukanga kyebamwagaza ekirala kubanga ebisinga byonna tulina amasanyalazi tulina amazzi amasomero ekkubo yekimu ekibadde kisigaddeyo ekinene era nakyo kati yakimaze so ataweereza kangwajje akalulu abayina ekizibu kye ng'omuntu nze nga munabukanga munaisingiro ndowooza buli kimu kyonna akitutuusizaako. We have been targeting the household income. So I think strengthen my teams, sensitize people, and also supervise the money that goes down to help people boost their income and also join the earning economy, the money in this world. I did not bring her from her constituency to my constituency. She came out of her own free will, out of her own right, and she's welcome to the city. There is nothing that bars her from coming to contest. Like I mentioned when I came here, the people of the city will discipline her and teach her what it means to be a representative of the city. Thank you. My wife is... Oh, wow. Nice. Now, the chair